Ekimu ku bisinga okusoomooza omwana w'omuntu wansi w'enjuba kye bayita omukwano gw'ewala, long distance relationship. Twagala okutunulira ensonga 10 z'oba otunuulira oba obubonero 10 bw'oba okwesa okukakasa nti love gye mulimu ey'omukwano gw'ewala eri ku Muzuli. Ekigambo Muzuli kyafuuse ekigambo kya Luganda wano, tulinda kukiwulira nga Katikkiro yakikoonamu tumanye nti kigenda mu nkuluze. Ekigambo ky'onkuluze bwe naleeta ebigambo binene bwe bityo tusibatabule. Nekyengezaako kwe kugamba nti your love is good to go, kasukaali kwa love eyo keeko. Kanzireyo ku kigambo kyange kyensazeewo okukozesa Muzuli sana. Obubonero 10 kwolabira nti newankubadde muli mu long distance relationship, muli mu mukwano gw'ewala naye Muzuli, muli ku Muzuli. Njala kukwanirizaako ntandike n'ensonga esooka oba akabonero akasooka. Newankubadde nga muli mu long distance relationship, nothing changed. Get me right. Newankubadde nga muli mu mukwano gw'ewala naye tewali kikyuse. Muyinza okuba nga ekyenjawulo kye muyinza obutakola ye muntu okubeera ng'oli naye mu buntu physically, like nti mukwate ku kutu n'omusuna n'omuba akayina akawulira ng'ekyo kye kiringa kyokka naye ebisigadde nga tewali kikyuse. Munnange ng'omukwano gwammwe gulina engeri gye gutambula kinnawadda nga love eri ku Muzuli, nothing and nothing changed. Does that make sense to you? Long distance relationship tebagitunuulira in 4 months, in 6 months, in 8 months. Oli ku kyeyo contract ya myaka 5, mutambudde emyaka 2 n'ekitundu, mutambudde emyaka 3, bino byenjogera obiraba. Like nothing changed. Nothing changed. Owulira omuntu oyo mwerufu, owulira omuntu oyo nga omuwulira, ekibulako kwe kumukwatako. Mumanyi abantu abamu batuka n'okwewa high five n'agireeta bw'ati ku ssimu ku video call, choka baby. It sounds fun, it sounds weird, but I am telling you it's very possible gye bali abakikola. Tugambye akabonero akasooka kwolabira nti newankubadde muli mu mukwano gw'ewala naye omukwano gwammwe guli ku Muzuli, kyekyokuba nti tewali kikyuse, as in nothing changed. Olwaleero njagala kuba nga nkuwa obubonero 10 ako kamu, naye njala tusooke tugenda kukola love 2. Tulina ebitundu 3 mu show yaffe eno. Mubeeramu love lab ne mubeeramu amagezi muliro, then mubeeramu okuyiga kwe tuba tutesitese ku bintu ebyenjawulo. Katusooke tuve mu love lab eno. Hello. Banji? Yes, brother Brian Jebaleko. Kale. Okyali ku bbala. Banji? Nti owulikanga akyali ku kkubo. Oti nkyaliwa? Nti owulikikanga akyali ku kkubo ng'otambula. Abadde ogamba kiso. Mbali nyala kugeramu nawe dakikanga 2. Abadde ogamba ki? Onzikiriza okwogera. Njogera sebo. Erinnya lyange nze Moses. Sebo. Kiki gwe kafyu takukwata? Banji? Gwe kafyu takukwata? Era bya kafyu munange bwekyo. Mwe musanga takutte. Mwe mwakolamu Twakola musebo. Oba ovuga drone. Ndeda mukama wange. Oyinza banga ovuga drone nga tebagibuuza kafyu ate biki? Ate okwogera ku drone oba ontiisa butiisa. Lwaki otya drone? Drone bw'oba tolina buzibu naye tukulinaako buzibu. Drone saawa zino zitiisa nnyo abantu. Nkitegeera. N'abaazigula bazeevuma baagala ozikweka mu bikomera. Kakati muganda wange lwakuba nti wooli wawogganamuuko. Naye kuwulira. Ompulira bulungi. Waliwo omwana ow'obuwala eyansabye okukubira kasimu. Amannya go njagala nkweseeko eryo limu lyenjogedde ate siriddamu.
oyogedde erinnya ki? Oyagala ate ndyogerera erinnya lye erisooka lisookezaako leeta B, erinnya eddala lisookezaako leeta E. Kati olw'okuba bye twogera n'abalala babiwulira ate nga saagala kukulabisa kyenva saagala googera. Waliwo omwana ow'obuwala eyantumye okukubirako akasimu n'aŋŋamba bw'okwata akasimu nkugambe olibeera nange ensine bwenakyuka olibeera nange ne kusaawa esembayo. Yowulidde obubaka ssebo? Kiki ng'oyogera ng'omutima ogwakaluba. Nedda ssebo. Olowooza ani ayinza okuba nga ntumye okukugamba ebigambo ebyo? Kiki totandika kubuza mulira ate Buladi. Ebyo ebigambo tebisobola kuba nga bivudde wa ssenga oba mama oba sisita oba brother wo. Biva ew'oyo omuntu ow'enjawulo ayagala okwongera okukakasa bw'omutwala mu bulamu bwo. Olowooza twogera ku ani ono? Bamuyita bamuyitaani? Kanjogere amanya ge nga sigenda nja kwatula yogerako tukole bwe tuti ku linnya lye mbuliraako leeta esooka n'esembayo. Leeta esooka n'esembayo? Actually kankikole bwe nti nja kwogera erinnya lye erisooka leeta esooka n'erinnya ne leeta esooka n'erinnya lye eryokubiri. Okay, well kikola naye katukigezeeko ndawe. Erinnya erisooka kanjogere TJ. Koyogere? TJ. Actually yalibadde erisooka liri TU then neri erisooka ne JU. TU? Yes. Ne JU. Erisooka TU ne JU. Lwakuba waliwo wakozesa hope. Yeah, something like that. Okay. Sagala nkulwise. Omuntu oyo yantumye gy'oli. Gambe mwagala nnyo. Alina obweraliikirivu nti entalamuleze Kampala ziyinza okukulyawo. Mugamba agume mwagala nnyo. Gambe aleke kweraliikirira. Era byonna byakola mwekuumidde. Kiki distance tebakosezaamuko? Tukosa naye okikwasaganya otya? tewali kyakukola kuguma kasita oba naye obeera committed. Kabulaza ekitalya mmere oba ogenda kiwaaki? Oba togenda kufa ssebo. Ebya Hajati Madiina bwe bibuuza nti yalagawo n'omwana oguma kasita oba togenda kufa. Kituufu oba togenda kufa? Bambi mwagala aleke kweraliikirira. Abeera na waasiwaasi yonna. Kale muganda wange neyanziza obudde bwe bale kubeera musajja wa buvunaanyizibwa. Kale sero naawe bale nnyo. Ndowooza mpaakinze wano ntinyimirira bw'onkubidde. Nsaba oyongere kunywezaamu obwesigwa obwo. Aleme kusanga ng'ettooke lye baali wagula dde eminwe. Nedda bambi agume. Kale mukwano. Kale obulamu bulungi. Okay. Mumuwulidde. Munnange newankubadde tutera okusisinkana abagayi nga tebalikkiriya. Ate eriyo bagayi. Kati omuwulidde omuntu nga ayogera omuntu we nga tamuswaza tatya kwerabisa. Banange bw'oyagala omuntu ng'awoza mbuno ebyange bibeera private. Why do I disclose? N'abeera mu yada oyo peregesi ne palapase. Okusanga gayi ng'alikkiriya nga yabikola kiri close to impossible. It is one
oba 0 plus 0. Kazi 0 plus 0 tufuna ki? Tufuna 2 0. 0 plus 0 tolina kyogasseeko. So abali clear gye bali topowa nze nzikiriza nti newankubadde ng'ensi yonoonese etya wakyaliyo baggaaya abakyalimu empeka emera newankubadde nga bayinza okuba nga balina obunafu somehow somewhere nze nina obunafu ng'omuntu ne Becky alina obunafu naye tukkiriza nti ebisi bye bitufuga ebisi bye tusinziirako okuditamininga love yaffe no ate focus tugiteeka ku strength weaknesses tuzisuubira strength bwe zijja tugamba wow we are good to go. Obubonero 10 Kwolabira nti gaayiwo newankubadde omuwala oyo gweyagala muli mu long distance relationship but love eri ku Muzuli. Akabonero akokubiri muli mu love eyo long distance relationship eyo but you're not worried toli mweraliikirivu nnyo ku biseera eby'omu maaso n'omukwano gwammwe like obulamu butambula normally you're not afraid of the future. Bw'obitunira n'olaba nga gayi mu bulamu bwo mwali weeraba nga mu bulamu bwa gayi mwoli ng'ebintu bitambula mutambudde omwaka mutambudde emyaka 3 muli mu mukwano gwewala naye ebyo byenjogerako obiwulira si byakwekkiriranya tokyamuka bino byenjogera ng'obiwulira mu kwota mu myezi 3 n'ogamba amasozi mo yakawangamudde tuli ku Muzuli. Yes muyinza banga muli ku Muzuli naye nga sobola kuditamininga nnyo future kyetwogerako wano kyekyokuba nti abantu ne baali babalabira nti temusobola kubeerawo temusobola kukiwangaaza mukitambuza ne mukitambuza ne mukitambuza. You're not worried about the future of your relationship, the future of your love with that guy, with that woman. You are not afraid. Are you not? After 2 years, 3 years in that long distance relationship, you are not afraid or worried about the future. Then your love tugikonfirming nti wamma newankubadde long distance relationship gye mulimu naye eri ku Muzuli. Ku Muzuli. Ndete ensonga eyokusatu after here. Ensonga eyokusatu after here. Listen. Nayogerako ko wano kukya abawakazi oba abaana ab'obuwala abaddira ne muteeka abannammwe wansi n'osanga baawo tugeze ng'alina owulira alina omukazi afumba ekigere afumba ekigere mulokoni ekigere kyente kyenjogerako oba asiika enseenene n'ogamba omusajja ono of all people ekyamwagaza omukazi w'enseenene ekiwala kyaga bannange ekiddugavu actually si kiddugavu kya navy blue naye omusajja ono ayagala ki ku mukazi ono nkubuulire Abaganda balina enjogera egamba nti ekyagaza omubi omulungi takimanya ekyagaza omubi omulungi takimanya yiga obukodyo mukwano. Listen to this. I repeat, listen to this. Nina akantu kwendabye, how would you make him see a value in you? Oyinawo otuse n'ogamba yani omusajja n'atuuka okwebuuza kulwa obbaawe yakunoonyaako ki? Bano ekisozimu kyantuukako naye nga ntuuka nga njagala, let me share my experience, just a little one. Kyantuukako munnaaye nze nali kadaama kayenza obwa kadaama mbwenyumirizaamu naye kangambe nali nkola kyayo ky'abawarabu ne ntuuka munnaaye ne nfuna omusajja n'abinzijjako kati tukuba naye ekyeyo tukikubira Zambia. Kati munnaaye nga mbeera n'omusajja Zambia mu 2019 nantuuka nga nzirayo mu kwagala okudda COVID n'ankwatirayo e Uganda. Kati mu kunkwatirayo Uganda omusajja n'aŋŋamba nti ye nga ye omusajja tasobola kubeera bw'omu nti naye agenda afunayo omukazi Omuzambia awase. Konze munaye oba tosobola kungumiikiriza, it's okay. Funa ki omukazi? Ono omukazi sozimu omukazi nga mulungi, omukazi alina amafiga, omukazi nga anyirira naye nga tuba twogera tandaga kale nga yakingamba agenda kuwasa naye nga atandaga nti oba omukazi amwagala ate nga atandaga nti ddala ddala ekituufu yawasana okuwasa kugamba nti kati
ateredde nga ndaga nti wadde oli waali nze nange nkyalinayo chance. Kakati omuwala teyamanya nti omusajja yali anninayo, kati nga kituuka ekiseera y'omusajja mwennyini nga ŋŋamba nti nze njagala odde komawo kwetaaga mukazi wange bikiriko, nze nga mugamba ate omuzambiya munnaye gwe wawasa kwera ŋŋamba bino tebyali bya ddala, omanya abasajja yebeeyogeza biki ngamba naye gwe obanga owulira osobola okudda tukole, komawo tukole, nze gwe njagala, oli yadde yaliwo naye nali simwagala nti kubeerawo nti mukazi wange, nze obanga ogambye tewali buzibu kubanga nange covid yali ankubye kati Katonda yandeetera chance ennene mu chance. Ozimmo nga nkunyumiza ki musajja nga ntikka nga nkomyawo Zambia ng'agoba mukazi mu Zambia, nze nga nziza mu maka atubeerawo. Kumba omukazi yali yagenda n'olubuto, omukazi nadda, naye nga nze kimmanyi musajja wange yakimanya nti omukazi yalina olubuto naye teyayagala ndowooza ku kingamba nga amanyi nnyinza okugaana okujja oba buli kinga omanya abasajja baba n'ensonga zaabwe lwaki aba yandikulimbye. Kati munnaaye nga tugezaako okulimbalimba omuwala nti nze ndi muganda wa musajja naye ng'omusajja nga nze mbeera n'omusajja wange naye nga yeebalamu omukazi. So zimu olw'ekisa ekindi kye nnina nga ngamba musajja tulabirire mukazi kubanga olwedda ali lubutolo. Kati nga tutandika labirira mukazi nga bamuwa nnyumba bamuwa buli kimu kuba ajjukira nze nkola n'omusajja era tumanyi ssente zenkola n'omusajja tuzirya n'omukazi, yani ssente zenkola tulina ozigabanako n'oli omukazi. Kati luvannyuma nnyo nga ndaba binsobedde so zimmo ngonze nkimanyi nti oli baali baagalana n'olwo naye nga yaani ampita mulamu we naye ng'omukazi akola obumodimodi. Abazambi abalinga abakazi aba South Africa si mmere, akola obumodimodi munaye so zimmo nga ntuuka nga nange neekyawa. Omusajja wange buli ssaawa abeera ku paniki ng'olwokuba nga tayagala mukazi amanye gy'abeera ng'omukazi amanye omusisinkano eyo gye babeera ne bakyali be ng'ayagala omugoberera. Okitegeera omusajja yandikomyewo kale leeti ssaawa nga 4 adda 6 7 8 yonna abadde ali mu makubo ayenjeza mukazi butamanya wa gy'abeera nga she threatens us that obudde ngenda batwala ku poliisi omuganda wo tayagala kundabira biki kale ezo nazo ebyo byonna byabadde nga gyatuteekanga mu bane nga ntuuka nga neekyawa nga mugamba naye kwaki mukazi tumugulira amazima waba wakutawakala tawakale atuleke tubeere ffe tukole ki kimanye nti waba naye mukazi olinayo omukazi osanga anaakakkana. Musajja teyali mubi nga ŋŋamba gweoba olaba nga kyekinakuwa emirembe kola ki mwatulire nga njatulira mukazi okwatulira omukazi anvuma kwasa zimonze ndi mukazi mutono kale weewaawo nali ndi munene nga sinazaala ng'omanya emyaka emito oba n'omubiri mugimu gunyirira gukola bichansi nagerako mu stress za bufumbo biki kati we nazaala sadda mufuna mubiri guli gwenna naye nga ndi mukazi mutonotono era Allah abansasidde nziramu nenfuna omubiri nemba mukazi omuggumivu naye olwokuba ekiwala kirungi kirina amafiga kikola kitya omuwala mpito kati oyo muwala mpita omulogo angamba naloga mu bbaawe ne mumukyamya biki omukazi afuna oba agenda ku Facebook oba agenda wa okumanya obukazi obutono obuwanvu n'atandika okupostinga dear XC, how can you replace me with such oba a lady with this nayogera obigambo mu lukimu mu Zambia bwera ako bakagalako kiko nakatono tekansinga ye naye postinga nga nenye bina at least nze nina omubiri nina ki naye nga byapostinga si bino nga lubuto apostinga biri ebyemabega kati anvuma olw'okuba nga ali amanyi nti ndi sister wa bbaawe bambi nina WhatsApp namba ye kati saagisangulamu saakola ki anteeka ku status nga nvuma ng'akola biki byonna kati wensanze wali eri ng'ogamba nti omuntu ayinza n'okwagala okubuuza gwa akantu akatono akafaanana katya bba wange yakunoonyako ki nendabira ddala ng'olinga ng'ayogera ku nze n'eby'omwami wange kati kwe kujja munnaye naye nga bambi webale nnyo bannaye bitwenkalaginga nze empadde nnyo obuvumu era mukwano weebale nnyo siima bwongera lumu wenzirawo mu comments z'abantu oba nezirakawo mu videos zo nfuna encouragement kubanga nze ndi mukyala wa busungu nnyo kale ngumiikiriza embeera yenza omuntu gw'onyiiza nga sinyiga naye nsigala nkiteeka ku mutima era baŋŋamba nako nti ntandike ng'okwogera ebinyiiza nemenga kukyasa nga bwasa ate mu kutuuka okukyasa obwasa oba oyonoona
oba kitegeera kati ndi muntu wa busungu nnyo eri mabega kawo mbadde na separatinga n'omwami wadde tuli mu Zambia mbadde na separatinga n'omwami wange naye gye nagenda gye napangisa omusajja watu teyanzibira nakola tina nitusigala nga twogera naye nga ngamba togenda biki tinamala nenkyerowooza nenkomawo nemwetondera nemugamba nenkugulira byonna byali bya kisiru zikiriza nkomewo oluvannyuma lw'okuwuliza zino vidiyo zo n'okufollowinga nengamba naye mukwawukana n'omusajja nandikoze bwenti ne bwenti nga nsinziira ku magezi go nengumawo twayita mu bingi okutuuka okunsonyiwa okudda ewaka bingi bye nalino netonda nangoba nakambuwala nakola atya nayenda nako nakola bijobo kitegeera naye nengamba nsozi mmo yatuwa ku magezi nokola wenti ne bwenti nina ogonda nina okola biki nebira nebikozesa naye kakananga omwami wange ansaasidde nga nzikiriza nga nkomyewo laba tulina plans yagendako ke Uganda kati ennyumba nkyagirimu bwomu naye mu wiiki ng'emu endala nsuubira okuba nga akomyewo naye nga weebale tomanyi butya bana evidiyo zo bwe zitukyusiza naddala nze nga nze. Njagala okubuuza n'okwebaza ku batulaba sister we ali Zambia yakakalabiza ekintu obadde olowooza nti muli mu Dubai muli mu Germany muli Netherlands oli Sweden oli Turkey oli Canada oli USA oli Bungereza South Africa abaana bali Kenya abaana Uganda bagita osanga omwana mu Uganda ngagamba ndi Madagascar ndi Venezuela nogamba WhatsApp wayasenga kyekyo abaana struggle mu buli ango nga bagikwasaganya. Nina ekintu ekirala kyenjagadde ku sistono tutunuulira obubonero 10 Kwolabira nti long distance relationship ya mbobo mukwano gwa mugwewala guli ku Muzuli. Sistono alina ekintu ekirala kyayogedde kyenjagala okujjayo ekikulu eri omwana omuwala ekimu kubikola amakulu mu mukwano gwaffe kwe kusisinkana omuntu atakuli nnyo wala mu myaka ng'akugamba ekintu. Bw'osanga omuntu akulye wala ennyo mu myaka otandika olumu okwekengera n'ogamba well ayinza banga byangamba bikola naye nga byali bikola nnyo in the 80s but still I am telling you nti wabaawo bikola mu 80s nga bigenda kukola ebyasa byonna. Self love oba ne expectations nyingi ebyo bye bimu kubitta ne bitta omukwano gwewala okusuubira okusukkiridde ne weevaako n'oteeka amaanyi ku muntu omulala ng'osuubira eby'amaanyi kakati bw'obanga buli kowaddeyo buli kokoze okasuubirako return ey'amaanyi okuva eri omuntu oyo bw'otakafuna oli mu long distance relationship naddala naye olina by'osuubira mu guy olina by'osuubira mu mukazi bingi bw'otabifunako yadde quarter oba yadde half oyagala obifune 100%. So if you don't get it to your expectation then you're like oh my goodness this relationship tekyalina makulu I'm tired I'm fed up it's over I need space waliwo ebikulu get it from this sister from Zambia get it and get it right. Tewali atajja kusanga buzibu mu mukwano oba okitegeera abantu abasinga balowooza omuntu okuba mu mukwano lyeddembe erikyasinzeeyo mu nsi so zimmo just kwegamba nti mbufa abamu tulina emptiness mu mitima gyaffe we are loners yani twakulira ku bazadde abakambwe who couldn't comfort us tulina love gye tuyaaningira gye twandifunye mu buto ate tetwagifuna oba okitegeera kati tuba tulowooza nti bw'ogwa mu mukwano n'ofuna omuntu gw'oyagala saakwagala well chance webaawo nti oyo omuntu aba akwagala alhamdulillah naye ebiseera ebisinga ife we tufuna omuntu gwe twagala oba okitegeera ate ife laavu gye tufiiringa mu mutima gye tutaafuna ate gye tugezaako okuwa abantu abo bwe tuwulira nti be twagala olw'ensonga nti olw'okuba muli owulira nga gwe kyomiisinga olowooza n'oyo omuntu kyaba amisinga oba kino banagezaako okuntegeera so gwe nolowooza nti what you're giving out is what you're going to get in return. Abamu baakulira mu byejo they've got all the fantasies when they were young and for them they don't have anything to yearn for oba okitegeera kati ife nzamwe alone you understand my mom was so
omukambwe sijagamba nti she was cruel or what. Mama wange is a bit omukambwe, my daddy naye nga mukambwe. So mu buto bwange I used to yearn for that love. Whenever you go to your daddy, na tata wange yansinkananga kumpanishinga for the things I was doing in a day. Yani mama wange, whenever I could try to talk to her, she never understood me. You understand? Nga aliwo understanding what came out from other people, most especially when alinga mvubuka. Though I didn't have someone besides me to talk to, I used to be ebintu bino bireetera abaana okuba balalu. I was so stubborn, knowing that even if I do this, they will beat me in the end, or no one will believe me, or what. You understand? You know, how you get your way. Yokuba ngoli stubborn. So mama wange could not even listen at me. You understand this thing? Yeah? So kati ngenze nga nkula nga ndaba nti ddala mbutuufu kyenamisinga mu buto is what I'm yearning for right now from those men who tend to be loving me. You understand? So abakyala bannange, bawala bannange, as long as you are a female, please nga tonnaba kwagala muntu mulala, first love yourself. First set a love thing in yourself. Whatever you're planning to do for someone you love, first plan it for yourself and do it for yourself. Oboshitegera, no one is going to cover that emptiness, cause buli omu alina ekimuyuuza mu bulamu. Bino ebyokubanga tuli mu love bitugatta kuba nti ffenna tuli bantu, naye teri ajja kuwa love completely obenga tojula mu needs, obenga tojula mu time. What I know is that kyonna kyekinaaba oba kyonna wakazi kyetwagala tukiwa obudde sozimu bwengezaako okwogera, si obudde oba okiconcentratingako, wabula obudde obw'okukireka kyo mu budde bwakyo obutuufu kibeere nga wewandiyagadde oba banagezaako kintegeera kukitegeera. Cause wenagamba nti ekintu kyonna like oba oyagala musajja nti muwa obudde bwo, ojja kusanga my live example nti ojja kumwoleza engoye, mukubire ku simu, obeerawo ng'omulowoozaako, omutegeka ate ng'ebiseera ebisinga gwe byolowooza nti byokolera omuntu oyo nti byayagala, naye ng'aba si byakola si byayagala. Awo we mbagambira abakyala bannange nti abasajja bonna si be bamu. Kino ekintu bagamba mbu abasajja be bamu, naye no, abasajja bonna si be bamu, most especially when it comes on how you can give him love. Buli musajja alina engeri eyiye gy'andiyagadde okureceiving love. Oba okitegeera, abamu bw'oba tomubeddeeko nnyo alowooza tomwagala, ate abalala bw'omubeerako ennyo akayita katingo. Oba okitegeera, kati so with the little we females we can, don't concentrate more on the person you love, but give him time which involves space. Where you feel that you shouldn't bother him, space him. Give that time. Wandibadde omuwera time, omuwe space. That spacing, give yourself time. I have this thing into wembanga nchankalanye n'omwami wange, nsobola ogenda ne I rent somewhere nembeerako awo. Yensonga lwaki kati ffe tuli ku kyeyo, naye yensonga lwaki twalabanga bajjajja batata baffe ne bamaama n'akeera ku makya n'obwira gagamba dadi agambye tugendeko mu kyalo naye tugenda malayo emyezi 2. That is the spacing. Oba okitegeera, kubanga abamu balowooza nti spacing omusajja oba omutumye kwenda. Well, osobola okuba ng'omutumye okwenda, naye ate let him test the difference. Let him see that difference when you're here and when you're not here, and when you're around and when you're not around him. Wabakyala bakitegeera. Kati bino ebintu byo bya abasajja, every man has his own different way in which he would want to receive his love from you. Others, because I've ever been married, mami wange teyagalanga nkole emirimu, oliwo akusanga ng'ogwiragatana mu bintu agamba mama gundi n'okola n'obanga kalogoyi, naawe nga he can put their maid. You understand? Naye ate nolaba omulala nga ye okukakasa nti oli mukazi we ebyandikoleddwa maid gwalina obikola. Oba okitegeera, wakiri ye n'akuyambako mu bitono. Abalala ye abamanyi nti aba akuwa ssente, that is enough. Oba okitegeera. N'ekirala ensobi gye tukola ffe abakyala nti when you're still in courtship oba omukwano nga gukyali mupya, you don't know how to mend your men. Abakazi tebamanyi kumendinga abasajja baabwe to the extent nti ne wabanga amunyiizizza, abakyala batya okulaga abasajja nti bye bakola bibanyiiza. Why wouldn't you tell your man nti munayi kino
ekyo bw'okikola bw'oti tekinsanyusa bw'okitegera sozimu naye nga just wanted to share that with my fellow women. Tomanya sanga tujja kyusamu naye they shouldn't enroll all their life to like golowooza nti obulamu bw'okuba obusanyufu erina kuba love. You have to be receiving love in return. Love in return. No, obulamu obulungi tebwetoolodde nnyo ku mukwano. That's why osobola okubeera n'omusajja mu nnyumba ne mubeeramu nga muli babiri naye nga buli omu alina byalowooza byanjawulo naye ne mubeerawo. Oba okitegeera? Kati abakazi bwe banaalindanga ng'okubawa love, they will get heartbroken. Nzikiriza nti n'ebyo bye tugasseeko. Tukyalinayo love lab. Tukyalinayo love lab. For starters, njagala okwongera okujjukiza besina bakuteeka mu love lab. If you know you didn't give me your name, you didn't give me the guy's name or your girlfriend's name, and you expect me to call, who am I going to call? Who am I going to call? So, nagambye nti bw'olabanga ndoddeyo okusoma message yo, at least osobola okumpa ka beep, aka WhatsApp, I can see your beep, nencheckinga conversation, nenkutuukako. Tutunuulira obubonero 10 Kwolabira nti newankubadde muli mukwano gwewala naye guli ku Muzuli. Ku Muzuli. Akabonero akokusatu, bwe mwesanga nga newankubadde muli mu mukwano gwewala naye ebyama temuli awo bakukukuta. Munno takukuta. Okikkiriza 10 ku 10 nti gayiwo takukuta. Nti girlfriend wo, nti mukazi wo takukuta. Then love yammwe newankubadde mukwano gwawala muli ku Muzuli. Mbuuza kitya? Wali obaddeko mu mukwano ng'ofuna information okuva mu bantu abalala, not from your guy. Ofuna information about your guy from other people, not from your guy. Ofuna ebikwata ofuna ebigenda mu maaso ku mukazi wo from other parties, not him. Then olaba bw'oli mu katyabaga. Kyenjogerako, bagenda okukugamba ebintu about your guy ng'obimanyi. For instance, yabadde n'abagenyi ewaka, yabadde n'abagenyi kati ogenda bakugamba munnange teyakugambye wabaddeyo gundi ne gundi ate like nga si kyekintu kyayinza okukola ngaki oba ogezaako kutegeera kye ŋŋamba. Bagenda obigamba no, abagenyi twabadde nabo twabategekedde actually I talk to them. Okitegeera kakati batandika olumu okukugamba ku bintu ku mikyakalo gye yabaddemu, ku events z'abeeramu nga tazoogerako. Ate naawe ozaba obutazoogera kikubeeramu ebituli mu relationship yammwe, otandika okwebuuza ateetera n'abantu yabadde ku mikolo, yabadde mu bifo by'oweekengera naye ebyo obifuna kuva mu balala. Kyenjogera obutabeeramu byama kye kino. So that, you know what, ninagendako egindi. I know you don't like it, but for reason A, B, C, D, I think chetagisa. I'll be updating you. Feel free to call me anytime. If it's a video, if it's audio, if it's text, if it's what, I don't care. As long as it's you, my love, feel free to contact me. Katogino nga bagamba, owai, okimanyi nti yagenze yaziikiddeko omukazi gwe yazaalamu abaana eyasooka. Bagenda obigamba ng'ogamba twabadde ffembi munnange, like as in even if you are not there physically, ne mwabaddeyo mu mwoyo, you are in contact, mwabadde muwuliziganya. Bwe mwesanga omukwano gwammwe nga tewaliwo byama, naddala ebyama ku nsonga eziri sensitive byakukweka, then love yammwe eri ku Muzuli. Love yammwe akabonero akokuna, tutera okufuna bu surprise nga omuntu mwena muli kyaddondo ya birthday tuuka omuntu nakusurprise nga ku mulimu alumbye n'ebiringa ebyo. Kakati olwokuba munnange muli mu long distance relationship, guy ebyokusurprise nga tebikola makulu, mukazi we ebyokusurprise nga tebikola makulu, agamba nti bino tubikola ng'okomyewo. Wait, bwe mubanga mwekanga nga musobola okwekolako bu surprise, even when you're in that long distance relationship, love yammwe eri ku Muzuli. Let me tell you this. I know the couple. Mukazi we ali okay, omusajja alina n'abakazi babiri. Get me right. Omusajja alina abakazi aba. Naye omukazi alina amaka owokubiri, buli mukazi alina amaka. Munnange
time bwetuuka nga ekisanja kya mukazi ali ebweru, Guy avuga emmotoka n'agenda mu maka ga mukyala we owokubiri, bweba wiiki nga gyagaba n'abeerayo wiiki yonna. Bw'abanga alina kyalina omukolera nga bw'akolera ono aguze ebyokukozesa n'ebiringa ebyo, noono bw'abigula oyo omu. Owokubiri, birthday bwetuuka bagezaako okuweweereza ebintu bino nti tugeze oli abitadde oba mu FedEx, DHL, mu companies ezo ezitambuza ebitereke. Kyabatawanyako omusajja kino kyakola. Birthday y'omukazi we bwetuuka ng'agula ebirabo, enjawulo nti kati agula ebirabo ebitayonooneka. Naye omuwala amugamba yali ayagala nnyo ebimuli. Guy mu kusooka ng'agula ebimuli ku birthday y'omuwala, n'abiteeka awaka, n'amulaga nga buli lunaku ekimuli ne kiwotoka, n'amubuuza nkikolere ki, n'amugamba kitwale tukisuuleyo. Nga Guy akimanyi nti mu girlfriend we oba mukazi we ayagala nnyo ice cream. Guy nga bw'agenda mu supermarket ogula ice cream ng'akola ka video nga baby surprise your ice cream bikuulikikira ng'ebyekisiru bikola. Kino kyekyagala okufaanagana n'ekiri ekyasoose, tebifaanagana naye kikusikira ekyasoose. Ekyasoose twagambye even when you're in that long distance relationship but nothing changed. Kati owulire no mu maaso bwe kirabikise nti ka surprise akyakakuwa. Guy gwe manegamba ng'agula ice cream n'amuulaga omuwala n'amutwala n'amuteeka mu fridge kati n'atuuka n'abanga amulya n'aga baby kati nkuliirako. Eri abantu abamanyi kye bayita omukwano. Guy bwe yeegulira olugoye n'agula n'olw'omuwala n'ateeka mu nnyumba. Kakati gwe senkaggala ogamba mbu omukazi oli bikola akomyewo nga sente ozisevinga. Guy amanyi omuwala yasinga Guy okufuna sente bulungi, ndowooza omusajja sente zaafuna omuwala azikubisamu emirundi ng'egi. But look at what the guy does. Bw'atuuka n'agenda n'afuna sente, yalinga amanyi okuba ku muwala mu girlfriend we sente, ng'aga baby gino 5 njagala gikubeeremu. Ng'akwata emitwalo 5 gy'agenda okuwa omuwala ng'amugamba giijo, ng'omuwala amugamba zikole bwoti ne bwoti. Kitegeeza ki? One, nothing changed. Here tulabye nti akyasobola okumusurprisinga. Love yamwe bwebanga ekyasobola okubeera mu surprise bwetyo, then newankubadde muli mu long distance relationship oba omukwano gwewala muli ku Muzuli. Njala tusooke nkutwala ate mu love lab endala. Leero ngenda kuvuga mu action impact. Kansooke nkutwale mu love lab eno. Hello. Hello. Yes, Mulongo. Yebaleko ssebo. Kale nawe jiwa. Kale ssebo, olunaku lugenze lutya? Bwatyo. Ffenna bwe lutyo kasita luziba Mukama n'aluzibya ne tulumalako. Ekyo kimala. Erinnya lyange nze Moses. Yo Moses. Ssebo. Ssebo. Lwakuba oyogera mpola ate nkuwulirira wala. Njogera mpola nnyo. Obulangira bususse. Obulangira nedda ssebo. Kakati Moses ono ayagala okwogera naawe naye ng'ate tayogedde mannya go. Kyobola ngenda kukoma ku kya Mulongo kyokka olw'ensonga nti njagala ate protecting identity yo. Kyenva mannya saagala galiviiringa. Waliwo omwana w'obuwala eyantumye gy'oli. N'angamba nkugamba ebigambo bino. Sabatubenga bumunga bw'ofuna ekikunyumira nange bwentyo. Tusenga kimunga bw'oleeta ekinsesa nange ndeeta. Sabatubenga bumunga bw'ofuna ekikunyumira nange bwentyo. Tusenga kimunga bw'oleeta ekinsesa nange ndeeta.
mulongo Wanyi. ng'okkakkanye n'otandika okuwoomerera. Mpuliriza bibyo. Omwana omuwala ono Essebo nkuwulira. omwana omuwala ono agamba njagala omulongo oyo. Ate nze nkimanyi nti ye akimanyi. Mulongo agezaako okundaga nti ddala njagala nenjira nga nkitwala naye ne ŋŋamba waayo omusajja asobola okugamba nti nkwagala ng'akigamba abawala abasukka mu basatu. N'osigala agera ku ggwe kumba ayogera ku muntu mulala nnyo atali ggwero. Wali olabyeko abasajja ng'omulina omuwala gwe mulaba naye mutuka okulaba abakuba embaga nga surprising alaga mukazi mulala. Kati noono agamba maama mulongo mba ndi awo nga ankubako kibaati nga sina na idea yonna nti wabaddeyo omuntu omulala mu bulamu bwe. Essebo. Olowooza twogera ku mwala ki ono mulongo? Omwana nina omu. Ng'okyogeza na BD. Anti era abeera nga seyakuwadde essimu aba atomedde. Bw'aba nga si yampadde essimu aba atomedde. Essebo. Twogera ku mwala ki ono? Nina bamuyita Jakiri aba siiyoye. Bajakiri olalabyeko nze ex wange bamuyita Beki ne mukyala wange omugatte gwe nena ne bamuyita Beki. Bw'oyogera Jackie olowooza kiba kiweddeyo? Bamuyita Kawuda Edinasi Jakiri. Mulongo Wanyi. wamma olikkiriya. Mwana mwala oyo yantumye gy'oli ng'agamba nti akusubwa bingi akusubwa ate nnyo. Obubaka bwe eri mwana mwala oyo bubaka ki? Ate obubaka bwe nina naye abumanyi mwagala nnyo. Okay. Naye njagala. Ekiwubaala okikola otya? Kiwubaala ate lino kigumira kuba kakyewedde kitudde omwaka mulamba n'ekintu. Okay. Neyanziza obudde bwo ate weebale kubeera ng'osobola oli proud of omuntu gw'oyagala nga teweesika kwogera linnya lye. Basajja batono awayinza okutandika ogamba netiwaaka bampise nja kuddira n'ebiringa ebyo sirina battery. Sobola kwogera ekyo kuba naye akimanyi. Neyanziza nnyo obudde bwo muganda wange. Mukama akumpeera ekyosinga okwagala n'omukwano gwammwe agunyweza agukuze gwongere okufuuka gw'obuwanguzi paka. Kale sebo obunabo bulungi. Nawe siba bulungi Mukama akuume. Kale sebo. Nagambye nti bibeerawo, tubeera ne bad days ne tubeera ne good days. Bibeerawo. Waliwo olunaku lw'enkubira abantu nga 10 nga bonna bayogeza birimi, bali mu peregeesi, bali mu yada nga tasobola kwogeramu. Ne wabaawo lwe lunnamira and I'm like and I want to be honest with you. Waliwo olumu lwengamba Mukama newankubadde amazima tugeetaaga olwo lwengamba Mukama mwala ono bambi gaya mwogere kubanga ku mwena tewali atayagala mwogera. Naye maama n'ogenda okukubira gayi n'ayogeza ebirimi n'ogamba bannange bino ngenda biwa nti omuwala bino ate banekiri mwe mugenda ne mulowooza muno bagayi bajja mu laavulaabu, bagayi bajja mu inbox, but I'm telling you batya okubeera active nnyo ku channel nga bagamba mujja bawutula. Isaac ankutumiddeko, Anthony nkutumiddeko, Segawa nkutumiddeko, waliwo Nsubuga nkutumiddeko, Ronald nkutumiddeko. Hey, bajja naye nga bambi nabo abawala babayisa bubyate banne baswiti mwefuge. Naye tukkiriza nti essuubi weeriri waliwo bw'owulira nga essuubi we kikyaliwo omuntu akyalimu ku mpeke emera seeno gy'osiga wasiga laavyo gyempita empeke n'ogisiga bw'oti mu muntu bannange evunda buvunzi, ogifukirira ogikola ki ogitemeeratemera naye eyongera kuvunda buvunzi. Yeye empeke etamera. Kyeŋŋamba nzikiza bakyaliyo baggayi abalimu empeke emera n'abawala oba abakyala abalimu empeke emera. Akabonero ak'okutaano okulabira nti laavu yammwe eri ku Muzuli ke kano. Bw'ebanga distance yammwe tebagaana kubeera basanyufu
ababiri like in the presence olwa communication oba n'olwobutabeerawo nnyo mpuliziganya kuba kankubuulire kyengeza kutegeeza kye kino tekitegeeza nti mugenda kubeera ku ssimu nga mwefiirako bwefiiza ebyo nabyogerako dda saagala bizza naye ne buntu ne bw'aba nga tasobodde kujja ayogere naawe ku line okumala oba essaawa oba okumala olunaku ng'osigala oli musanyufu lwa nsonga omanyi obulamu bwe wali obaddeko awo nga omuntu tomwogedde naye naye ng'omanyi buli kimu kyatambuza even on that very day ng'osobola okwimagine nga kati era agenda okujja bw'aba yakuteeko bu video n'abukusuulirayo nga kyekyo kitegeeza nti trust yammwe obwesigwa bwammwe obwesige bwammwe bwalinnya kyentegeeza if you find yourself that you're in a long distance relationship but you can still be happy even in that distance on your own or with him then love yammwe eri ku Muzuli. Ebadde namba mmeka? Namba 5, namba 6. Kyebuuze. Do you feel bored not? Do you feel not bored? Owulira nga teweebowa? Owulira nga emboozi zammwe tezikubowa? Newankubadde nga musobola okuba nga mwogera, nga mutera okwogera. Nga mutera okwogera. Ne mwogera. N'omwogera. Ne mutuuka ekiseera tulo ne tubatwala n'akuyita nga tokyawulira naye nga wenna webakidde mu gusimayiro ogunene kubanga emboozi ze tezikubowa. Laavu yammwe eri ku Muzuli. Eriyo abantu abali mu long distance relationship nga banyiga essimu bwe bati oli n'alikwesitinga video omu n'agaana n'okugaana. Lwaki? Nga tayina kipya kyagenda kati bwamukaka n'agikkiriza n'acceptinga video call ne beetunya bwe bati wulira nga toyogera gwe nga toyogera kikiye ntewali kiki nkubowa gwe nkugambyeeko nti nkubo ombowa sima toyagala kwogera nange ate atayagala kwogera naawe nandikutte essimu sima toli mu mudu yo gwobadde ki tekibabeerako ne mwetunya kiki kati nga buli omu alinga agamba asooka yaba asooka olabona kakati omuntu n'atandika okubuuza ng'abuuza kiki ekyo ng'akubuuza kiri mu background tanaba nakubuuzaako n'abuuza ekiri mu background kiki ekyo sweet. Leero nzize kwogera ku bintu oba obubonero bwe tulabirako nti long distance relationship oba love gye tulimu omukwano ogwo gwewala guli ku Muzuli. Ku Muzuli tugambye musobola okuba nga mwogera n'omuntu mwogedde emyaka giri 2 giri 3 muli mu mukwano gwewala naye emboozi tekubowanga. Buli kaseera gayo omwesunga bwajja ku line, buli kaseera weesunga girlfriend bwajja ku line. Lwaki? Kubanga conversation okunyumya kwammwe kukuza engulu after that long day, after the hustle, after the pressure, bakuvomye bakuyiribye and all that, after driving for those long hours throughout the day ova mu state emu okudda mu state endala naye bannange bwojja ku line gayi n'asooka akusanyusa. Waliwo lwajja nga azze gy'olinga pasita bane n'otuula mu samoni n'otuula mu yeekaalu ng'obulako kusembera akukasukira akagaatyati ne vinyo omanye nti father akikwasaganyiza oba reverend oba bishop oba muli mu jjuma ne mubamu lwajja nga comedian gayiwo nga comedian ng'emboozi tekutama January to December. Nkubuulireko if you still have that 6 months 1 year 2 years laavu yammwe eri ku Muzuli. Ebadde namba 6. Namba 7. Kakati mukimanyiko nti eriyo abazimbye obwesigwa, abazimbye trust n'ebukala n'ekakata nnyo okuyita mu long distance relationship okusinga bwe baali beesigaŋŋana nga bali wamu ekyaddondo. Bwe weesanga ng'oli mu mbeera eyo ng'ate oyongedde okwagala omuntu ono mu mukwano gwewala, then love yammwe eri ku Muzuli. Noga omuntu ono ate nga nalyoka nembeerako naye nga ndi wala, nga nalyoka nembeera mu mukwano nga tetweri kumpi. Omuntu ono nga mulungi, omuntu
omuntu ono nga mugumiikiriza, omuntu ono nga mwerufu, ng'okizudde nti kikoze nnyo amakulu, oyongedde okumwagala, oyongedde okumwesiga, omukwano gwammwe gwongedde okunywera, ate nga muli mu long distance relationship, then love yammwe eri ku Muzuli. Namba 8. Kakati eno kanjibuuka ejja kuba mpanvu. Bwe mubeera nga muli mu mukwano gwewala naye nga munno teyeerabira those important days in your life, era kijjayo kubiri ebyasoose like nothing changed, even when you're not seeing each other physically, but nothing changed. Kigenda zaala kino agenda kubanga those important days, those big days of your life azimanyi. Namba 9. Bwe mubanga muli mu mukwano gwewala naye nga mukyalina obudde bwa buli omu, nga Gaaya akyakuwa obudde, ng'omuwala akyakuwa obudde, laavu yammwe eri ku Muzuli. Nkiddamu, kikuwulikikira ng'ekyangu. Tonnaba kukisisinkanako ng'ogamba omusajja gwe twatandika nga twogera mukubira kumpi obudde bwonna, kati alina wamu wanda ojinga, alina obwa bize bwe sitegeera nga tebulikkirya. Bwe ngamba bwe sitegeera, luli wamanyanga nti meeting, era nga meeting ne bwe ba emergency ng'omanya, oba yakava mu meeting bw'ati naga sweetheart mbadde ng'aku-updatinga on almost everything. Naye kakati obudde bwe wakukolera appointment, bw'otuuka okuba nga bbaawo oba boyfriend oba mukazi wo omukolera appointment okwogerako naye, olwo boss kinaaba kitya, then akusika kabonero kalungi. Naye ffe tugambye nti bw'abanga akyakuwa obudde, mutambudde emyaka, mutambudde emyezi ddala egiwerako, obala emyezi 18, myezi 24, naye ng'obudde Gaaya akyabukuwa, obudde omukazi akyabukuwa, then omukwano gwammwe wadde gwewala as in long distance relationship, but love yammwe eri ku Muzuli. Akabonero ak'ekkumi, bwe weekanga, bwe weezuula nga muli mu love naye ng'okwogera kwammwe kuli on almost everything or anything under the sun, mwogera ku bikola amakulu ne bitakola amakulu, mwogera ku by'amagezi n'ebyekisiru, kasa bibeera nga biri wansi w'enjuba ate munayogera biri waggulu w'enjuba, mubimanyi bulungi. Ne bwe weekanga, bwe weesanga nga mwogera on almost everything, almost anything under the sun, nkubuulire, ne mutambula emyezi 6, ne mutambula omwaka, ne mutambula 2, enkya tutunuulire ku bubonero bw'oba otunuulira okumanya nti kakati omukwano gwammwe ogwewala tegukyali mukwano n'ekifuuse kikwano-kwano. Waliwo omuntu ayagala okubeera mu kikwano-kwano, si kiraavu-laavu. Ekigambo kiraavu-laavu kirala nnyo, nti omanyi kati nkuye omukwano gwange ne gundi gwafuuka kiraavu-laavu. Ekiraavu-laavu tukikozesa ku kintu ekirungi. Lwaki tetutunuulira ku bubonero 10 enkya bw'olabirako nti omukwano gwammwe ogwewala, that long distance relationship, it is no longer a relationship, it is a problem, it is a problem, as in problem. Kikwano-kwano. Katonda affe omulungi, bw'oba waliwo ekitawaanya omwana w'omuntu wansi w'enjuba, gwe mukwano gwewala, gumenya. Twagala okwebaza kubanga okuyita mu bino bye tujja tuyiga engeri ennungi ey'okukwasaganyaamu ensonga, tuyiga ennungi ez'okuyisa bannaffe, engeri ennungi ez'okweyisanga ffe. Tetusobola kubanga twagala okumanya engeri yetugenda kuyisaamu abalala nga tetutegedde engeri ennungi za kweyisaamu nga ffe. Tuteekeddwa kusooka kuyiga ne tuyigiriza abalala. Tuteekeddwa okubeera balungi ne twagala abalala okubeera balungi, okubeera abagumiikiriza ne twagala abalala okubeera abagumiikiriza. Tukubaza kubanga tuzze tubiyiga, binyweze mu ffe kuyita Mwoyo Mutukuvu ng'ayogera naffe. Ekisa kya Kristo kakitumale,
owa omukisa omuwala oyo omukwano gwe wala gumusoomooza n'alema okukola emirimu gy'obulungi, ali mudde, ali sad, ng'ali so cold olw'okubanga ebintu tebigenda bulungi. Muwe ekisa n'amaanyi okwongera okubeera omuvumu ng'ateeka mu nkola ebyenjawulo bye tuzze tuyiga ku mukwano. Otusinkanye enkya mu kuyiga okulana nate mu linnya ery'omwana wa Yesu Kristo bwe tusabye n'okwebaza, ffenna ne tuddamu nti